ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 tuba tuliya awo tuvaawo omusajja South Africa ng'agamba yafuna okwolesebwa mu 2018 kyeza 2018 awo covid yali azze ne covid nga tannajja Katonda n'amulaga nti enkomerero enkomerero ye rapture Sara kusuula bigambo rapture egenda kubeerawo nga 23 na 24 ku nnaku ebbiri 23 oba 24 September 2025 era musajja ng'ali shuwa nnyo agamba kyatayinza kubuusabuusa talina 100% sure ali billion times sure ti nga 23 nga yakkiriza nnyo na 24 ensi Katonda lwanona ababe ne tubeera ku bunkenge kakati Sam malayo kwanjala nkutoyogere kuba mpulira njagala kwogera kakkanamu oyogere kakati abakkiriza n'ebirooto abasinga babifuna ebikakasa omusajja kyakola ki kyayogerako n'akyala ku zi TV ne bamukyaza era n'ababalazi countdown baaliwo 2 days to go 3 days to go bannange we are going tomorrow mwenenye 23 lwatuuka netusigala sana agamba naawe amushuwa 24 najja ne ku live naga Katonda amugambye amulagidde akole live nga Katonda yamugamba akolera live era zali zoyasanga 5 video webuli n'agamba Katonda amulaza asituse ne bamalayika be bali mu kkubo kati bajja kunona bantu live going forward 24 lwatuuka ne tuyita 25 26 tuli mu December naye 23 lwali 24 luyise yadda atugamba nze ataategeera bubaka bulungi Katonda yandaga 23 na 24 naye ogenda ku kalenda ya Katonda gye baali bagoberera mu Israel gye bagoberera kiba kitegeeza tuba tugenda kibala bubi Okitoba oba yatugaba Okitoba nga 14 we bakibala tuli wano kibuzo kiri kimu twasigala nga tetumanyi nga tetwatwalibwa twagenda mu ggulu tetumanyi bumanya nga tuli mu ggulu oba abalokole twatandika kusiriwala busiriwazi. Kristo Yesu yeebazibwe. Amiina taata. Twebale kulokoka. Kakati njagala okutegeeza abantu bonna batuwuliriza. Era oba onnyonnyola ng'omaliriza eyo yonna submission twasala kutawanya ku eyo n'abo abakkiririza ekyo ne babala ne zi countdown bagamba ki era kyatula mu nsi kubanga mune ku BBC sebo okumanya ebintu byali by'amaanyi abamu byabakwata ne ku live BBC message nagira n'abantu batunda ebyabo n'abantu batunda ebyabo
kyatulekawo ng'obulokole. Kati Saamu kankubuulire. Ye taata. Kye bayita okulokoka kuba kutegeera mazima. Era Bayibuli Yesu Kristo ayogera mu Yokaana 6:14. N'agamba nze ekkubo, nze mazima n'obulamu. Kristo talimbangako. Tasobola kutuwa bannange oba nkitandikire wa. Antoli yagala teyalimba ye yabisoma obubi. Nedda alina gwe yali ayogera naye. Nange oyo ssebo nali njogeddeko naye mumanyi. Bwe nawa testimoni yange nabagamba waliwo Yesu gwe nasinkagana mumanyi, naye akozesezza abantu bangi era n'ekkanisa wano zitambulira ku ye. Si ye mutuufu. Olwo Yesu ali awo gwe balaba. Kakati Yesu Kristo agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Kati amazima gali mu ye. Kati watali mazima taba ye. Sitaani Yokaana emwogerako Yokaana 8:44 negamba Sitaani ye taata w'abalimba. Yes. Kakitegeeza nti bano abasajja batandika amakanisa naye nga balina gwe babadde boogera naye gwe bayita Yesu naye nga si yeye. Ekisooka kye nsooka obbakakasa olwaliro bwe mbaweera obubaka buno ti Kristo Yesu mumanyi ne mu ggulu ng'endayo era mumanyi n'ebimu ku byensomesa yabimpa taŋŋambangako kya Rapucha. Talina budde bugamba mwana wa muntu kulangirira Rapucha nti Rapucha egenda kubeerawo ennaku z'omwezi bweziti. Oba gwe tonatuuka ku leve eyo. Kakati nyinza okuba nga sinnatuuka awo naye nze kusinziira ku kyentegeera n'okumanya kwange ni mu Kristo Yesu nga ne mu ggulu erinnya lyange liri mu kitabo eky'obulamu nga mumanyi gwe njogerako sigaa nti bamunyumizaako mumanyi era ensonga lwaki mpeereza. Abasajja bano balina omuntu omulala gwe boogera naye kati obukakafu bwavaayo ensine omuyaye yabaswaza ensine n'ababikula n'abajjamu empale n'abaleka nga batambula bute bwereere. Abandaba wano olwaliro muyinza okuba nga mmwe abamu kwabo abaakolanga ebintu naye njagala bannyonnyola mwasembeza omulala. Kati njagala mukitegere olwaliro gwe mwakkiriza si ye Kristo Yesu yakomerwa ku musaalaba. Waliwo kifeeke ekyeyita Yesu Kristo tumukkiriza naye waliwo kifeeke ekyeyita Yesu. Kuba waliwo n'omuzannyi w'omupiira yeeyita Yesu. Waliwo n'omusajja gwe baakubira wano egundi yali yeefudde Yesu. Waliwo ne gwe baatadde recently yagenze mu kkooti ne abawangula ebagambye mugamba nti sinze Jesus. Muleete Jesus. Omulamuzi n'abitunulamu ng'abawaabi tebalinawo Jesus. Kati musajja mukwatira ki? N'abagamba nze Yesu. Kakati guno omuzannyo omulaba ajja aguzannyiramu ebbanga. Sitaani kye yali ayagala okukola kwe kumenya emitima gy'abakkiriza. Gyo yagimenya. Naye mu kumenya emitima gy'abakkiriza alina okufuna abo abeetisse okukkiriza kw'abalala. Kati wano we tulabira nti abantu tebakyakkiriza Katonda bakkiriza bantu. Yes. Bayibuli egamba tetukkirizibwa kusinza muntu yenna. Ne baba malayika tetukkirizibwa kukola ki? Kumusinza. Kati wano woolabira nti ensi tekyasinza Katonda. Saami bw'avaayo n'abagamba nti nze nabadde mu ggeyeena jjo. Nalabye kino. Ne bwe mundabira kati nkyalimu omuliro gukyayaka. Ensi yonna egenda kuva Katonda egoberere Saamu. Ne bwe n'atuuka weetuuka ejjatuuka ensi ejja kugoberera n'egenda kutuuka weetuuka ekulabemu ebituyi. Egambe naye kubanga omwana w'omuntu tasobola consistent. Atakuumi omwana w'omuntu tasobola kukuuma kibamuwadde kumala bbanga. Tasobola. Omwana omuto bw'omuwa kikeeki nga kinene nga tasobola kira bw'alumako kizibu ekirala kisigadde okisigaza akyonoona. Kati bano abasajja Sitaani kye yakola yayagala okumenya emitima gy'abakkiriza kubanga amagombe gaali gaagala okulya abantu. Kati n'ayagala akozese ebikonge ebinene channels ennene okusobola okutambuza message eri abantu balaga nti Kristo Yesu taliiyo.
ekintu kino kyakwata ddala mu nsi yonna, kumpi nsi yonna. Anti kati mu nsi yonna Sitaani yamala okutambuza obubaka era abamu baava mu bulokozi. Baalaba nga tuli mu katemba. Abantu batunda ebintu byabwe. TV zaalaga nga abantu batunze ebintu ebyo ku bbeeyi rayisi. Bagenda. Olwo be nabo abaali bagenze nga bo balina bye bakuŋŋaanidde mbuya abasanga awo. Bino ebintu tuzze tubirabako Kibwetera alina bayokyezza, waliwo abasinza omuntu bambala makanzu meeru nga bo balowooza nti olw'obutamanya. Yesu Kristo yabagamba musinza kye mutamanyi, kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya. Yesu asanga Omusamaliya mu Yokaana essuula 4 n'amugamba nti temugenda kuddamu kusinziza ku lusozi luno. N'amugamba nedda. Yakobo ye yanywangamu n'ensolo ze era yatulekera oluzi luno n'olusozi luno kwe tusinziza Katonda. Naye nga Yesu amugamba nedda, asinga Yakobo ali wano. Omukazi ye amugamba nedda. Nambuuza oli omu kuba nnabbi? Yesu n'amulagula bye yamulagula, n'amugamba byonna by'oŋŋambye bituufu. Kati awo kye yali yeetaaga Yesu okutegeeza abantu nti bye mubadde mulaba ne bye mubadde muwulira bikomye. Tebigenda kuddamu kukola ki? Kubaawo. Era n'ateekateeka enkola nga bwe yali alina ogikola. Kati ku mulembe gwaffe guno Sitaani anoonya luutu ennene oba anoonya amatabi amanene. Ye tatandika kikolo. Alipira waggulu ere wali ejengedde gy'ayagala okunogako. Ayagala kulya ku ejengedde, ye tasimba. Kati kyakola akwata bano abantu abali mu bikonge ebinene n'abakozesa ensobi. Kati ate jjukira Sitaani bw'akusanga nga Sami oli muweereza, wano wooli ku media takuggyaawo. Akulekawo. Abantu bano bakulaga nti basinza abantu, baava ku Katonda. Omuntu bw'avaayo n'alaga nti ye amanyi Katonda nga bagoberera. Kasaba bw'atunula n'alaga nti nalabika amanyi Katonda. Bwe bavaayo, oli bw'avaayo n'alaga nti nze mmanyi mu Geyeena nga bagoberera. Lwaki? Tebasobola kwawula kibi na kirungi. Kubanga okumanya, Koseya 4:6 agamba abantu bange babuze lwa kumanya. Kola kumanya na kutegeera. Nejjuke twatandikidde ku mazima. Tuli ku bulimba Sitaani bwe yali yalimbamu ensi. Kati essaawa zino twogerera abantu bangi tebakyakkiririza mu Yesu Kristo. Bakkiririza mu bantu. Gundi kasita ayogera, Jeremiya kasita agamba nti kye kino ekyo tugoberera. Naye si mmwe ababireese, mmwe abaweereza. Anti kati nze nkoze ogwange. Era nze obuwaka bwempa abantu obwampeebwa Katonda teyantuma kujja kwetikka kibiina. Yantuma mbuulire abantu bategeere ekyokola era kyensomesa. Mukama ne bw'aba mpadde message ngipakeginga ne ngiteeka mu byawandiikibwa by'abampadde ne ngiyisawo mu bantu. Kubanga abantu kye baagala, nagenze Mukama yandaze kino, Mukama yandaze kino. Nange abindaga. Naye mbipakeginga ne mbiteeka mu pakeji yamwe mwe balina obikola ki? Ate alina ne byakulaga maybe bibyo. Alina byandaga nga byange ng'omuntu kuba na bingi mbikola ki? Mbiraba. Kati bana abantu okumanya nti bagala kwenoonyeza Katonda y'ensonga lwaki oli bwe yavaayo n'ayogera n'abagamba nti ng'ennaku z'omwezi 23 Septemba tugenda. Ndi sure. Agambye sure ki? 1 billion times sure. Kati okakasa okwo oba okakasa nti oyogera na Katonda. Kati ababadde bagenda okuva mu Busiraamu batwegatteko, abadde bagenda okuva mu Basamize batwegatteko, abadde bagenda okuva dda kati oba omaze baziyize ekkubo. Sitaani kyakola. Kati bantu tebasobola kuvaayo budde nga bamaze okulaba ebyobulimba bino. Kuba obeera sure awo tekitegeeza tewali doubt yonna. Oli sure million ki? 1 billion times. Kakati nenzirayo ku bintu bya kapiteeni. Kapiteeni alina ka statement ke yakola n'agamba nti ye takkiriza. Simanta alina ka statement ke yakola. Yagamba nti ye takkiriza mu Katonda. Amumanyi. Ako nsobola okukkiriziganya naye. Kubanga kyandi kyokkirizaamu oba tokimanyi. Oba tomanyi. Naye omuntu ky'omanyi so akikkiriza. Kubanga oba okimanyi. Okitegedde? Oba omanyi amazima. Kakati olwaleero luno lwolaba Sitaani kyali ayagala kukola. Abantu baali bavudde mu busamize, abantu baali bavudde mu Setaani, abantu baali bavudde mu bintu bingi ng'ekkubo liri limu bagenda wa Yesu.
Sitaani n'alaba nga abantu tebagenda kumutegeera bulungi kubakozesa, n'asalawo aleeta Dawuti eyo, n'ajja n'ayogera ne basajja ba Katonda. Kati ate ky'olina omumanya, kino nzizibe nkisomesa abantu bangi, nti ekintu ky'owuliriza oba oli mu kukirya. Olaba Saamu, omuntu yenna nga bwe tutera okusomesa enjiri nti Yesu Kristo gwe mugaati ogw'obulamu, nti omuntu bw'alya oba bw'aba awuliriza aba alya. Owuliriza oba olya. Bw'owuliriza enjiri yonna yonna n'oba ng'owuliriza, jjukira nti omuntu alya emmere n'emuwa obulamu n'abeerawo, n'emuwa obulamu obw'okutambulako akaseera, era bw'aba talidde n'amala ebbanga afa. Kati n'omwoyo nagwo gulya emmere, n'emmere gulya ebyo bye gulaba, ne gulya ebyo bye guwulira. Wano mu mubiri n'emmere tulya. Kubanga olaba era balina kye bagamba abasawo, ne bagamba nti lya emmere ezimba omubiri gwo. Ni waliwo n'emmere etali nnungi eri omubiri. Tolya bulifwa. Kakati n'enjiri bwetyo bweri. Kati bwe baawulira nti omusajja Yesu yamugambye, ne balya ku kikye kye yalyako. Awo olidde emmere embi, kuba kyazuulwa nti yali alimba. Kino tukitegeere, emmere gye tuli mu kulyako olwaleero tuli mu kwogera ku kigambo kya Katonda. Kigambo kya Katonda ye mmere gye tulina olya, kubanga Yesu yatugamba nti yenjala n'ennyonta, era ye gwe mugaati ogw'obulamu. Kati bwe tuba nga tuwuliriza tuba tulya. Byonna by'owuliriza, oba owuliriza kadongo kamu, oba owuliriza ki, oba olya. Oba owuliriza basamize bakunnyonnyola engeri gy'osobola okusamiramu, oba olya. Oba owuliriza bannabyabufuzi engeri gy'olina okulondamu bulungi, oba olya. Kati na bano baalya ku kyoli kye yakola ki? Kye yalya. Kubanga nze kye nnina mu kifo ky'okulya ekya Katonda, nze kye nnina kye nalyako era kye ŋŋenda okugabira abaki? Abalala. Okitegedde? Kye nalyako oba nze kye ndi mu kulya. Kati Saamu, tosobola kubanga obadde olya matooke ate n'owaana akawunga. Mba simanyi nnyo bwe kawooma. Oba tomanyi bwe kakola ki? Kati oli yataapinga mu maanyi agatali go n'agaleeta mu bantu, ne bagalyako, ne bagagabanako. Kati buli muntu eyatandika okufuna ku ekyo n'atandika okufuna vision y'emu ey'oli. Bino byempulira nti omusajja mutuufu naye Katonda yandaze. Kati amazima agabeera awo olina okuddayo. N'okola ki? N'oddayo wa Mukama n'omugamba naye Mukama, Bayibuli eyogera bweti mu byawandiikibwa nti teri mwana wa muntu amanyi okujjako. Mukama omukyalenjinga mu bigambo bye. Kuba yagamba ekyo kyo. Kubanga Mukama agamba nti teri muntu yenna amanyi okujja kwange. Taliiyo. Ne bamalayika abali mu ggulu tebamanyi. N'omwana takola ki? Tamanyi. Ye n'atugamba nti ajja kujja ng'omubbi mu kiro, terimanya biro na nnaku gye tugenda kujja gye tuli. Kakati buli lw'otaapinga mu maanyi agatali gago, ekyo ky'osobola okulaba. Ekyo nkirinako experience etya. Ti bwe twabeeranga mu busamize, oli n'omugamba nti mujjawe yakuloga, mujjawe gwagenda olaba. Era ajja mulaba nga naye mutuufu jjajja bye waŋŋambye bituufu. Namuloose. Kubanga ono yaba akuwadde koodi. Agikusunye nawe mu birowoozo. Nawe n'okipiikinga n'okitwala. Kati mu njiri gye tusomesa buli muntu agezeeko nnyo okuba nti netwandibadde tulina ebintu bingi bye twagala ku Katonda atuwe, tumusabe nnyo kubanga tuli close naye. Tumwetegeerere okusinga okutegeera Jeremiya talina nnyo mulamwa. Gujja kucya nga afudde ng'abalala be baafa. Jeremiya bukeera nga nawaba waali naye nga yava ku mulamwa. Omuntu yenna Saamu nakuba tuli wano twogera ku bintu bino, era wajja kubaayo omulala gwe bagenda okubba, era mu kategole yeetya yemu wadde mubyogedde. Naye nga okusinza omuntu awe kuva. Kati nze Jeremiya kasita njogera ekimu ne kibeerawo, tebatunulira Katonda akitaddewo. Oyo musajja wa Katonda oyo yayogera. Ate ng'ekituufu musajja wa Katonda alina okubaako ebibala
ebibala biba tebiriiko otaba musajja wa Katonda. Bibaawo kadisitani asobola okuba n'ebibala naye nga bivundu, kubanga tukimanyi nti omuti omuyembe omuvundu tegwetaaga nkonyogo gukuba. Kati ndi waddembe okugamba nti omusajja oyo mu South Africa muyaaye. Si muyaaye, ekyo njala tukitereeze. Si muyaaye, si mubbi, anti mbuuza bubuuza. Si muyaaye, si mubbi, si mufere. Muki butamanya ani gwe balina kusinza. Kankikyuse ndi waddembe okugamba nti omusajja oyo mu South Africa oba simanyi oba apooso oba biki simanyi biyita byasinza si Katonda bwe kiri. Si ye Katonda yatonda eggulu. Katonda yatonda eggulu. Katonda talya bigambo bye. Talimba. Katonda talimba. Teyejjusa. Si mwana wa muntu okukola ki? Kulimba n'okwejjusa. Okitegedde? Kati mu kusinza abantu oba mu kunoonya okumanya Katonda, Sitaani yakyasinza okwogera. Sitaani ayogera n'okusinga ekyo kirala kyonna kye wali olowoozezaako ku nsi kuno. Akuba obwama kamu ku kamu kubanga Sitaani akimanyi ti Saamu kasita osimattuka n'otuuka wali ogenda kumukosa. Kati takuganya kutuukawo. Walabyeko famire zonna kati kankyogere kuba zentale ziri mu famire. Famire tebaagala kulaba muntu asituse mu bbo. Mubeera oba munaana. Omu najja afuna akasente, ettooke n'alifuna, abasikadde ne basituka baagala bamuddeyo bamulabe mu mbeera eri nga bbo. Kati bafutuke ku level nga banyumya emboozi yetya era kuba kimanyi wosituka buno otandika okujja obbanyi balaba yeeraga. Okitegedde? Saamu yakyuka. Kati Sitaani bw'atyo bw'akikola. Buli lwakiraba nti Jeremiya adiiginze diipu ayina waagenda otuuka tamuganya. Kati omulembe gwe tubaddemu mu myaka 3 abantu babadde balokoka. Batwadde bakyuse revive. Kubanga nze okusinziira ku meeting ze nalabako Sitaani ze yali akola eri ensi eno ze nakugambako mu bujulizi nga ateeseteese buli sekita yonna okuba nga agikkakkanya, ey'obufumbo, esekita ey'enjiri, buli kimu kyonna ng'agenda kikkakkanya wansi, naye ng'amagezi agenda kukozesa ate bantu ba Katonda bennyini. Kati ebintu bino ebimu nzize mbiraba nempabula era nagambanga abaana nembagamba naye temutunuulira ebyo rapture tegenda kubaawo. Naye nga tebampuliriza bagamba musajja wa Katonda yakoze eki yayogedde ali naffe twafunye ebirooto nange ebirooto ebyo babimpaako baga tubifuna n'abange bennyini abanga ab'omazima mu Kristo Yesu babifuna ne ngana babano naye bwe nabbe babifuna nemmanya balina we baataapinze ewafu. Kubanga kankubuulireko ewammwe we banyumya ku bintu by'okusamira olwaliro ne bakkubira naye no Saamu olaba nti jjajjawo oli yafa yali tamaliriza kulaliza kibbo kye tugenda kitereeza najjako essimu mbanzigyeko gwoba oggyeko naye mu kuggyako kyeboogeddeko osobola okkirootako bwe kigenda okuba ne kye bagenda okukola kubanga okiwulidde bakikugambye kikuyingidde either osobola okkyejjamu kubanga boolaba nti omuntu waali emmere netakola bulungi buto olufuna obuzibu aba alina okweddiwaminga afulumye kasasiro. Kati ne Kristo yaŋŋamba kino yakiŋŋamba akigamba abaweereza bonna naŋŋamba abantu basaba Mukama abambuleko ebibi naye tebasaba bambaza kwagala na kisa. Abatwala ki? Kristo Yesu yaŋŋamba banga sire na nyinoza myezi giringa 2 yaŋŋamba abantu basaba beyambula amalogo, tweyambula endwadde, tweyambula endagaano z'abafu, tweyambula kino naye tebasaba Katonda kubambaza kisa. Okitegedde? Basigala bali bwereere. Naŋŋamba abantu bange bagambe bansabe ng'okubambaza ekisa n'okwagala. Okitegedde? Kati rapu kyeno egenda okujja okubaawo tuba tutaapinze maanyi ag'ekizikiza aga Sitaani. Naye ng'amaanyi gano ag'ekizikiza ga Sitaani bano abasajja batekwa okuba nga bayogerako ne Katonda. Naye olw'okuba nga tebasobola kumanya nnyo kuwuliriza
omulabe n'ayingira n'ajjiraawo. kankubuulireko ndabye abantu bangi abagenze mu bufumbo nga Mukama yagambye ne bigenda okukyuka nga ate Mukama amulaga mulala naye nga yeyayogera luli, ye yayogera ku luli aba talidde bigambo bye. okitegedde nkutegedde. Mukama yaŋŋambye ono ye mukyala wange. akatambi ne keetooloolamu Kama n'akyusaamu. okitegedde Katonda takyukakyuka, si mwana wa muntu okukyuka. Okitegeeza gwe walaba luli. Kati njagala nkibategeeze abantu bangi nga bwe nabagambye nti ababadde batambula ku layini y'obulokozi layini baagivuddemu, era mu nsi y'omwoyo abantu bali aganaga, bali mu kizikiza. Olaba ekizikiza nga bw'onaabeera mu nnyumba yo, nga bw'onaabeera mu kizimbe oba mu nnyumba nga kikutte enzikiza, naye ng'owulira amaloboozi g'abakulu ag'abato nga banoonya ekkubo tebalikola ki? Nga bagamba oba ekkubo liriwa, oba ekkubo liriwa, muteekeke mufune ettaala oba mufune ekitanga, nga tebalaba kitangaala, naye nga amaloboozi ogawulira abakaaba nga bakaaba naye nga bali mu kizikiza, nga tewali ssuubi yadde. Kati bano abantu bwe batyo bwe bali, balinga embuyaga efuuwa leero nedda eno eruddawo nedda eri. Topiki eyo kamalenda kubuuza ekibuuzo naye kigenda tuteera mu topiki ate empanvu gye tugenda otutandikirako omwaka gujja nga gutandise, kubanga kati njagala kusukuma nnyo tukidiginge deep obuzibu bwo buvaawa. Kati obuzibu we buva Saamu, Yesu Kristo yabagamba musinza kye mutamanyi. Ekisooka byonna tuddeyo mu maaso ga Mukama, ate bwe tuddeyo mu maaso ga Mukama tulina kakasa gwe nnyini gwe twogera naye awo, kubanga Musa yasinkagana Katonda yekka, teyaliiko nabbi, teyaliiko mutume, teyaliiko ani, yali yekka. Mukama n'amulabikira mu kisaka eky'omuliro, naye yamuwa obubonero. Kati awe twagala okugenda awo mu njiri eyo, kubanga nze n'obuzibu bwe ntandise okulaba nti abantu bagamba Katonda, era ndoza nali nkyogerako ne sidda mu nnako. Abantu bagamba nti Katonda yampita. Kituufu, Katonda ayinza okuba yakuyita, naye nze bwe nsoma Bayibuli, Katonda gwe mmanyi wa Bayibuli, sinsi akimanyi nti ffe gye yakuyitira tetwaliyo, alina okukuwa alina okuteekawo obubonero obulaga nti mu butuufu yakuyita. era ntulagana naye amazima nti Jeremiah oyo Katonda yamuyita. Abantu abasinga obubonero awo tububuusa amaaso, tetwagala butunuulira, tetwagala sooka bulaba. Ffe Jeremiah kasita atugamba Katonda yakoze ki? Yaŋŋambye tebagala kumanya. Twatuuka tutyawo. Ye discussion ya tutandikireko omwaka guno Mukama aba akuwadde obudde tukidiginge deep, tuva ddi ku mulama, kubanzikiriza tulina we twabeerera ku mulama. Kituufu, twaguvaako tutya okutuuka okulaba omuntu ng'agamba Jeremiah ono yantuusa mu ggulu. ekyo kikyamu. Ono gundi yantuusa mu ggulu. Tutuuka tutyawo. So ojja kunfunirayo obudde tukyogereko. Ekyo tugina kyogerako. Omwaka guno kansooke malirize n'akano akalwapu kye. Sooka ondeke, kubanga bino ebintu bye njogerako olwaleero bina mikwano gyange abavudde mu bulokozi lwa kintu ekyo. Sooka ondeke mpa obudde. Ngulese taata. Wampise mpa obudde. Obudde mbukuwadde taata. Kakati ssebo lwapu kyeno n'abantu mwenna eno message ngenda gisindika eri egenda abaweereza bonna mu nsi ne mu mawanga gonna. Bagambe abaweereza mwenna abaranga rapture nti egenda kubeerawo 23 Septemba ne bwe baawe ennaku endala ezitali ezo. Nga oli mu Kristaayo walokoka n'oyatula Yesu Kristo, ddamu oyatule. Osobola okunnoonyaako n'oddamu n'oyatula. Okkirize Yesu Kristo waddala. Ne waatakunoonya. Ne bw'otannoonyaako. Baluumi 10 olw'omwenda n'olw'omunana, tandikira ku lw'omunaana osome paka ku lw'ekkumi. Kasita obanga okkiriza ebigambo ebyo ebiwandiikiddwa, kuba Bayibuli egamba ekigambo kiri kumpi, kiri mu kamwako, ekyokwatula nti Yesu ye muki? Ye Mukama. Obulokozi ojja kuba obufuna. Ekirala kye nsobola obbagamba ku ekyo, bw'oba omanyi nti wakola
message nogi preachinga mu bantu ddayo mu bantu abo bennyini okole ki weetonde sangu okwetonda nze nzikiriza bwe mba nkoze ensobi kubanga mukama waffe kyatukuutira ennyo kwe kwenenyeza baganda baffe bw'oba obakoze ensobi naye kati mmwe mwakwata erinnya lya Katonda ali waggulu ennyo ne muliwo omulala ne mulimbiramu abantu ne mubala n'ennaku abantu ne bava mu kukkiriza olw'okwegomba kwammwe n'okwokuba nga mweyagaliza ebitiibwa olw'okuba mutambula ne basajja ba Katonda ne musuula obuvunaanyizibwa bwammwe ne musaba basajja ba Katonda betika obuvunaanyizibwa balina okugenda mu ggulu babalabire bajje babagambe ekiriyo mubeeko ne kyemukola ekirala. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ekirala kyensobola obbagamba nti mugende mudde ku channels ezimu gye mwagenda nga mulina message Mukama oyo gye bumwogera gye yabawadde mwenenye nga muli mubiri kuba temulina mwoyo kubanga omwoyo wa Katonda ayogera ebya bwa Katonda kati temwalina mwoyo wa bwa Katonda mudde mu bagamba naye mutusonyiwe twawuliriza bannabbi ab'obulimba ne tusaasaanya amawulire agatali malungi ne twetondera abantu bonna be twakosa era ina mukwano gwange omu yali ankyaye n'okunkyawa ng'alaba serious tugenda Sebutemba toli serious nze nkulaba wooli toli serious naye kati obwa serious bo babulaba Katonda tebamwogerera waabikolwa yagamba omusajja teeka omugogo wansi weebale gufuuka omusota namugaddamu ogukwate ne gufuuka omugu Katonda waabikolwa omusajja yamugamba bwe yasisinkagana sirina gyendaga nga siri naawe wakitegedde nti tugenda kyekiraga namugaa tukwata omukono gwo guteekemu nagunya guliko ebigenge kakati Katonda waffe nze lwaki njogera bwe nti Katonda mulabyeko namusisinkagana era mmumanyi njogera ku gwe mmanyi kati bano abantu baddeyo mu public gye baali bambi mbegayira si mu mutima mubi nti oba bukyayi naye muyina emmeeme mugenda okukomyawo kituufu mukimanye nti mwali mwabula naye tusobola okudda ku lugendo tudda mutambula kubanga abantu bavudde mu layini ate nga oluva mu layini ekyo mwe mwakikola mwe mwakwata message eyo ne mugitambula netambula muki ne mutambuza mu bantu ne mutambuza obulimba kati mugende mugjewo obulimba ate bwe mumala mudde ebbali temuddamu kuweereza kuba temunnazuula Kristo kyama kyakwekebwa eri zaabu so wenkola ensobi wenetonda seyongerayo nakuweereza bw'okola ensobi osobola okukola ensobi ng'olina gwe wabbye
Uganda tagenda kuddamu kola ki kubba naye okozesezza linnya lya Katonda oyogezza mwoyo mutukuvu byatannaba kugamba ekyo kyekibi ekitasonyiikika kati olina kuddayo odde ofuma amavivi wansi maaso g'abantu obeenenyeze era obabuulire ensobi yo we yava bagambe nti Kristo gwe nali njogera naye ba Yesu si yeye kuba sayini zonna ziraga si yeye kuba sayini zonna ziraga woli neyabikugamba waali tugenda mwaka mupya nno munnange si bwe kiri tugenda mwaka mupya Septemba yayita dda n'Okitoba tuli wano kakati njagala kubategeeza Kristo Yesu ekituufu akomawo okitegeera naye tetumanyi kadde kyatera kiwakanya Bayibuli egamba tewali amanyi biseera na biro Mukama waffe agenda kukomerawo naye ng'ekituufu akomawo era tuteekeddwa okukola ki okweteekateeka naye kye mbasaba mwenna abaweereza abaafuna obuzibu obwo tugende tutereeze ebyo bye twasobya ddayo mu bantu abo kubanga baali balina ekifaananyi wali olina ekifaananyi ky'obawadde wali okyusiza emitima gyabwe naye ate era osobola ogikomyawo nga weenenyezza Bayibuli Dawudi yakimanya mu Zabbuli 5:16 paka 17 n'agamba kale nandikuwadde ssaddaaka oba nandireese ekyokebwa kyonna ekiwunya evvumba eddungi n'agamba naye nkizudde si by'oyagala wabula oyagala omutima ogutegedde okusobya kwago n'emmeeme emenyese mu maaso g'Omukama toogigaye kati ye yamanya nti ensobi yange sisobola gisasula na ssaddaaka wadde Dawudi yali ayenze namanya nti ensobi yange sisobola gisasula na ssaddaaka naye olw'okwagala kwa Katonda bwe mba ntaddeyo omutima gwange asobola okunsonyiwa Katonda alina ensonga lwaki yaleka ensobi mu Bayibuli Dawudi n'amulekamu n'ayenda ku muka munne n'olabanga ensobi zaabangamu ono n'ayenda wano ono n'atta mwana wa gundi ono n'akola ki yabirekamu ife abaliddawo mu mulembe guno tusobole okulabirako atuleme kukolebwa tukimanyi nti wadde tusobola obikola naye asobola okusonyiwa kuba Mukama yennyini agamba Dawudi alina omutima gulinga ogwange kyokka yayenda kitegeeza ki nti Mukama tatunuulira bibi bya muntu naye atunuulira obutuukirivu n'obutukuvu obuli mu mutima gwe okwagala kw'alina eri Katonda n'alyoka amusaasira n'amusomola so obulimba bwe mwakola mugende mwenenyeza abantu bwe mumala okwenenyeza abantu mudde mu maaso ga Mukama mwenenye ababuulire ekyokukola era bw'anaaba alina kyayogedde okumewo oyogera n'abantu naye mwataapinga mu maanyi g'ekizikiza nga bwe nagambye nti gwe kyolya kyofulumya eyo kiri tosobola kusimba kasooli n'okungula soya wabula ekyo kyosimbye era kyogenda okukola ki okungula so kyekyo kwadde obudde omala ku obudde oba obumpadde weebale kale naye nga kukiri nja kukomyawo tugire katumaliriza tuyina ebintu biringa bibiri byenjagala era mu mwaka guno gwennyini Yesu Katonda eyatonda eggulu n'ensi eno nannyini buli kimu yakola olukuŋŋaana I think wemba seerabidde lwali Lugogaawo n'ayogerako n'abagoberezi be walulaba nalulaba ekyo nakyo omwaka tetusobola gumalako tuba twogere badde mwaka nesiibuuza ku Jeremaya wanjukirawo ne kavidiyo akatambula ng'omusajja amubuuza omusajja amubuuza nti yegwe yatonda buli kiri ku nsi kuno n'amugamba munnange ng'owulidde bampitaani naye so onnawo okikwatira nze obudde enda bukuwa ntunulira ensi eno libadde mwaka gwo ntunulira ensi eno nenewuunya abantu Katonda be yawa omukka abali ku nsi abatambula oba weewuunya nze n'oyo naawe oba weewuunyiza kituufu nange neewuunya ng'omuntu tisaamu osobola okuzaala omwana ne tosobola kubaako na control
eso abakona control osobola ogibya nayo mu kusoma awo ne mu kunoonya school fees tosobola nga mukama taliiwo n'olubuto okuzaalibwa tosobola nga mukama taliiwo gwe ne mukeera ne muŋŋamba nti omuntu eyazaalibwa omukazi nga naye ayinayo abakazi abasukka mu bameka babiri bazaalamu abaki abaana noŋŋamba nti ate Yesu yakoze olukuŋŋaana oyo yaba Katonda waawa Katonda gwe tumanyi azaala kituufu kubanga Katonda bwe yateeka ekitooke bw'oleeta ekitooke wano tekyetaaga kikazi na kisajja okuzaala ako kakulu ebayirawo Katonda waffe azaala ekitooke tekyetaaga kubanga ye Katonda agamba laba nalera abaana bw'osoma Isaaya essuula esookolunyi lwakubiri agamba laba nalera abaana era ne nnyosa naye abaana ne banjeemera endogoyi emanya nannyiniyo naye Isirayiri temmanyi olaba n'embwa emanya kati sijja gamba nti okuzaala kubi naye okuzaala iffe kwe tumanyi okw'abantu kwa njawulo Katonda kwazaalamu ye Katonda bw'azaala Mukama kasa nti azaala enviiri zino nzisala buli mwezi nga ziddamu ne zijja ekitooke bw'ofuna ndiizi wano tekikwetaagisa ate kuddamu kunoonya ndiizi omusajja omuleete kino kizaale kijja kuzaala ate naawe osimbulizeeko twala wanawo kikole ki kati Katonda azaala owaffe so oli owabalala agamba nti ye tazaala tazaalibwa kati ono musajja okubanga basinza omuntu sitaani alina enteekateeka gy'ateekateeka abantu balekerawo okusinza Katonda nga bwe wakirabye ku Rapture gye twayogerako naye omuntu abeerewo ng'asobola okusinza muntu munne era ng'omuntu asooka okuvayo ne mu bantu be Saamu n'avaayo n'agamba naye nze temundaba wanonze singa si mami ono sobola kubaawo nze gwe mulaba obulamu bwange buyimiddewo ku mami ono era nze buli kyange mami okitegedde kakati kye bayita okusinza ekyo okukuba kusinza nti oyo nze buli kimu kyonna kyemundabako oyo buli kyonna kyemundabako ono kati era senga sooyo era tebyandibaddewo tozibulyangako statement ezo kibayita okwegaana Katonda mu lujjudde ekadababakyeza abamu bakikola mubutamanya era nze obulamu bwali buganye naye dadi bwe nagendayo nankwatako nansabira nze byonna byendi dadi kati kakasizza Katonda tena kyasobola kukola takuyinaako mukono yadde n'ogwo okitegedde kakati abantu batwe basinza kyobulaba Yesu abagamba musinza kye mutamanyi mulekerawo okusinza ebibumbe n'ebifaananyi okukona kuba kusinza bibumbe na bifaananyi si bya bino ebifaananyi bye tumanyi ebifaananyi bino bye tumanyi abasinga bakiteekawo ne Saamu naye kifaananyi wadde obwa Katonda bulabikira mu ye naye ate tusobola kusinza Saamu olw'okuba obwa Katonda bulabikidde mu ye nsobola okulabikiramu obwa Katonda nenkola ebikolwa eby'obwa Katonda naga musajja alina omutima ogwa Katonda alina omutima omulungi naye tekinfaananya Katonda kubanga sisobola kugamba nti lyeggulu liveewo ne livaawo wabula obuyinza bwa Katonda buli waggulu nnyo ku bw'omwana w'omuntu kati kyebagamba nti okubandika Katonda yakubye olukuŋŋaana nedda Katonda tategeka bivvulu tebamusondera ssente okitegedde tebamusondera ssente kampani nezijja ne zimwegattako nti mwegasseeko Katonda ne bamubuuza ekibiraga nti towudde abantu kye boogedde naye nga bugenda kukya ku makya naye naye mumuziike nkakasa naye mujja kumuziika kubanga naye yasooka naye bamuziika naye waali yafa waliwo yagamba nti bamuziika nawulirako omwana yaŋŋamba nti sibimanyi nnyo ebyo bulungi bwebambu bamutereka bamukaza bamutereka something like that naye nkakasa eyasookawo takyasobola kulya mmere era nzikiriza anti kati bo bagamba era nzikiriza omwoyo guli ye Katonda mwoyo gwe gwatuula mwono anti Katonda bwe gubanga mwoyo ebikolwa bya Katonda
ekisooka bibiri kye nasoose okulagirako nti Katonda azaala yandibadde talina mukazi yandibadde talina mukazi nga tajjaamu ngoye ze kweyambulira kitonde ki. Wakati kibayita obugwenyufu. Taata kwe kudda kawalaki ago gaba mawano ge bayita amawemuukirano. Kubanga ono gwe yamuleeta ku nsi, ono obulamu bw'alina gwe wabumuwa. Ekitegedde era oyagala enkya bugenda. bw'oyagala enkya bugenda, tekikwetagisa kumugiramu ngoye, omukozese ozaale, olina kwogera kigambo ne kiba kale bba n'aba olubuto, kubanga Katonda bw'atyo bw'azaala. Yagamba Mariyamu ogenda kubeera olubuto olw'omwana ow'obulenzi. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.